omulebe omulungi open mic ugitukwanirizaako obale kutufollowinga obale kusubscribinga mu kaseera kano butamala budde bungi nnyo njagala nkujjukize nti atanaba kusubscribinga beera ngo subscribinga atanaba kusharinga beera ngo sharinga ate weyongera okutugoberera ekisinga byonna byonna mabale kutwagala mabale kutukumirako omwoyo kubanga tumanya nti ffe tujja batuusaako ekyo eggwanga kiryetaaga tekisinga byonna byonna wetuli promotinga talents ez'abaana ba upcoming right now mu kaseera kano ndi ne mwana mulenzi Xander official okuva mu Entebbe Music Association Xander official Entebbe Music Association era nga nzikiriza nga alina ekyenjawulo kyalese ku mmeeza kubanga tuli abayimbi bangi nnyo nenjagala tumanye ye Xander official kikyalese twa abaana bangi abazze Xander official mu kaseera kano kenyini nsaba olamuse kwakulaba era obabuuzeeko. Mbalamusaako bannange kumanya gange nze Xander official the stray star mwana ndi mwana wa Ntebbe ogabye Xander official kagambo kyakalalako the stray star kategeeza ki ko oluzungu ndaba nga lungi it's just like nti ndi kabaka mu stress oli kabaka wa stress mu kubalumya emitwe si kubalumya anumya stress nsolo givubuka oli kabaka wamanyira stress alright omupenzi okube Xander official nga teba kulengera bulungi akakofiira kiki tukalekeko akakofiira kaffe kale Xander official nenga mu kaseera kano kenyini tulinde mwana mu Xander official Xander official kozi ogambye ye stray star okuva Entebbe Xander official betwera ku music industry ya Uganda gwe kichola kya inspiring okuyingira music kya ku inspiring no ganze kino kya inspiring okuyingira music kuyingira music since no ba I got some inspiring oba nafuna ku muntu yenna music ntandise kuva buto kuva myaka ngemeka ng'okuba music naine myaka ena mwaka kyogo was it 2009 then ndoza omuwazo mwanga abalabalamu kale then when I ingia P1 first time yange okuwandika kayimba and that time nali nsinga kwagala nti nali fan wa Bafana by that time Bafana no wembuzi so kayimba nasoka kuwetuma mugyo Bafana nagateri yange ningatane ya Bafana so nenkola mugyo Bafana then by time kayimba kinasoka kuwandika ela like story now manzi kuandika nyimba it's all about stories kayimba kinasoka kuandika manga sera yude kalika about time yatukanga bogera nnyo ku bashuga mamis then mpandika kayimba nga olongo oli mu P1 mu P1 nga muwandikira ku bashuga mami alo kale tugende maso n'akayimba ako kayimba ako kanzijukiza bingi kuba kayimba kenasoka okuwandikira nengamba dadi natinyaga kubeera muyimbi ng'oli mu P1 ng'olwogamba taatawo dadi nangamba nti kayimba ogenda yimba naye soko male P7 nazizaamu amaanyi nemugamba kale ku ssomero ne bamanyi nti ndi muyimbi nyawo bimanyi ng'ogenda no vibingamu n'okubakubamu P1 ng'okola biki ku ssomero exactly katula tukono baba bakyakuba kibokoza homework abakyakola biki tukizanga time music abatatambula oba oli playing at that time nali njagala nnyo okuzanya akapiira n'akapiira era nzanya mu academy ento nengera ne music ndaba music inborn talent joina so nenkula nentuka mu P6 nempandika kayimba kasokera akali akokubiri kempita akokubiri kayitibwa downtown nenga story era erikonze oli class ki P6 odamu okuwandiika anyway kati soko ombulire gwe nga gutandika okukola music officially gwe nga gwe nokanti soko linya mu studio first time in studio kyali kitya I was surprised because nalisibira ngakonga ndaba nko bya microphone bibasa ku matu nga kale siganye nalimbiraba
nenga ngamba nange buli balumu tukakeeru okuyingira mu studio. So I was surprised when ayingira mu studio nendabanga nange ntuuse okutuuka ku mic. Yeah. Anyway, kati ndabanga bwogamba nti P1 wakola music, ndabanga bazadde batono asobola okikkiriza. Anfunyemu ekibuzo ekyamangu. Bazadde baali baliko mu line of media or line of music. Bali bategeera ebintu ebyo oba balinga abazadde bana abalijjo. Omuzadde n'omuganga mu bya senior one. Nga nti muzadde tata mama njagala kuyimba. Alaba ngo yonoonese. At that time, nagamba daddy. Because daddy yenga ye muntu ayagala nyenzi. Oh, right. Yeah. Shoda sijagalira ddala. Saga agamba mami kuba mami ye nali mu manyi. Yeah. So ningamba daddy. N'omugamba nti daddy njagala kuyimba mu P1. Nagamba ndolera paka P7. So njagala nkuze kozi wagamba by that time yali ombi gwali wegombe ali bafana. Kati mkaseera kano mukudda kagambe wali umekambira ebiseera. So mkiseera kino muyimbi kigogamba nti muyimbi gundi oyo singa kuna chance emufaanana. Right now muyimbi ngamba nti gogamba nti oyo nizo gamba nti unknown Prosper vocalist. Because right now nange bili erisiganye byali bya mbuto nali njagala nnyo okurapinga naye kati so far right now njagala ku like R&B songs. Yeah. So udono bomuntu olabadde unknown oladala nga ye muyimbi kuwandiegombi okufaananako. Right. Ndowooza okumufaana kitwalira muno okuba nga oyimba nga ye bw'ayimba musically. So oli vocalist kati otransforming okuva eri mu kurapinga ate okujja eno mu R&B. Kuva mu R&B okutuuka mu R&B yandeetera okukikola yali my first crush. Ng'olumenyesa omutima. Like when I entered the relationships with her, then namuwandika kakayimba. Then when namuwandika kakayimba nendabanga my voice sinti nobanze nze yayijajinga but yenga yegwe nakayimbira. Wakayimbira. Yeah, nalimpandikidde nangamba nti man you are good in voice, so I wish you continue. So nokomekereza ng'okyusizza okuva eri mu kurapinga ngoze eno. So anyway, right now njagala mbeeko kyenkubuuza kuliko kye tuyita ba big three mu Uganda wano. Ba big three gwe bw'otunuulira mu category yaabwe olaba nga ani asinga ba big three obamanyi? Okubamanya tekyandibadde kikulu naye ate nze nganze ninaba ensinga okwagala. Njagala tugere kuba n'abasatu bano abasatu bano eno olaba nti tulinawo Bobby Wine, tulinawo Bebe Cool, tulinawo ne Dr. Chameleon. Bw'otuna bano abasatu nobasa ku minzaani nobagejinga olaba nga aliwo akusingira ku bonna. Abo nga nze siganye ba legend kazi mbasanzewo andi sobola kujajinga. Kuliko liyangamba nti anyway balungi bonna nendabanga ekiseera kyabwe kyaggwako. Yeah, that's the fact. Nawe okkiriziganya naye? Siganye balungi aye n'essaawa zino nebanga bakyakuba balungi naye ate like the other time baali bakompitinga aba baali balungi nnyo. N'essaawa zino siganye bakyakompitinga but there is one legend. Yaliwa? Chameleon. So kusaidia okubasatu Chameleon akusingira. Okay, ate kuba vocalist tulinawo unknown, Riam Voice, Dwikali bani aliwa kusingirako? Unknown yandikutte ekisooka because gwegomba because yomukola ku inspiring or continue music. Alright. Kozi wangambye kyanjalo kyolese music kyanjalo kyolese kyolanga kirakinya music industry ya Uganda ekyakusindikiriza okujja. Music industry kyenakala wansi noba mazemu ebbanga ddene naye music industry I'm seeing that we are lacking something.
and ekintu ekyo twanditambulidde ku mutindo. Waliwo ekibulawo kyekiriwa? Because right now buli concert gwenga gwe gyolaba gye bakola sinti n'omuyimbi ayimba mayiminga, but there is another method they use, and that method is live band. They use most especially live bands, and that type of live band, that type of music is called live music. So, and in that music industry went away, and the upcoming, especially upcomings, yeah? So going upcoming, ina strategy chika kodi okikwetegesa okukozesa okulanga music watuuka ku top level okubako music nga ali recognizable olanga abantu bamuyayanira kakodi okikotaddewo ola nti nze bempita wamwe online oba enkola kineno music wanga agenda bayayanirwa. Actually kakodyo sinti noba ngenda kateka outest, but kataddewo at the beginning of this year. Already we kali to be implemented. And that method is live music. Live music, yeah? Okay. To be different from others. Taniko kuwa music nenga mkuwa live. Yokuba live music, yeah? That's why right now mkunye connect Zaman and the clubs Zaman. Okay. So konve challenges zo sanze music. Jabo kubra wakamjoininga. Era myaka emeka jwa kamala music. Ali official. Myaka emeka jwa kamala music ali official. Ne challenges zo sanzemu. Nakata myaka jina kamala music na kamala myaka 5. Myaka 5. Okay. Ali officially. But resilience sanze. Nti mami at the first time tunatani kwa kuandika kaimba na programming physics. Mami yatoka na Ghana. Yeah. Ngalabo chali mwana we. Mami's boy. At that time daddy tayati alivo. Yeah. Kazi nalisola mugamba. Nikati nenda banasola gamba mami yandaga nti alina ekirala kyanjagala mbeere. Ngagala beera alobere musawo. Ayagala yembe ekirala kye. Obere pilot. Nenga atenze mulaga nti music ndikuwa lyengena nyenkwata era nsobola okukwata. I understand. Yeah. And then that time in P6 nali njaga genda within P6 in them studio nenda ngana ngamba with time kanchitwalize musanyuse. Then when natuka mu P7 ngandawa nti mpezeza at least ku myaka. So nimugamba mami manyi ninda kuyimba, but at that time ila yasigara ngana yasigara kuwakanyanga omuzadde nabo yandikoze kubanga olangu mwana P6 omukiriza agenda kaniko okukola music ne challenges mulimu nezo biri music industry kiba kinene nnyo. Mwana P6 omuganda mwana wange nkukiriza ogenda oyimba asule mu bifulu wabweru asule mabala nga ayimba kwa music tusubira mweyo ogenda sura mabala ogenda sura shooting ogenda sura mu studios. So omuzadde ina nzikirizanga bwakola ekyo abanga protecting omwana we. Ekyo kituufu naye kati era nga womanyi nti you can't run from your destiny. Era destiny yegende kugoberera ne woba ogiddusa otya esigale followinga mukali eyo. So oyaŋŋaana ndabanga ndaba sigenda kufunamu sente zange nali nzirina nga saagala kintu kyenali kyonna kijali just njagala nti osobola okuyimba continue with it. Namulaba nga aganye ngamba let me get another option. Netandika nga mwemba ngenze nti mugamba mami lero tulina lessons ku Lwomukaaga. Kubi gogenze mu studio kati ku Lwomukaaga ngenda mu lessons by sawa 4 mbanvude mu lessons ngenda mu studio. Alright, awo nyine njagala njagala mpeke kibuzo kyenkubuuza. Wangambye mutandikwa nti okyasoma oli mu senior 3. Kati obikwasaganya otya music n'ebitabo? Kwatulabanga tebikwatanganirako ddala. Obanga olina ogenda ku ssomero ojja osule mu bbaala okuba omuziki ate the same time n'ogenda mu class osome. So obikwasaganya otya loading eryange ennene? Kinene kiyinza okuba nga kizibu. Era kizibu tulabyeko n'abayimbi abamanyi Lydia Jasmine bayimbi bamanyi naye nga bali ku university naye nga kibamenya.
ekyo kyo weekiri and it's there kisobola kuvaawo naye obanga omanyi kintu kyoyagala kazi nasomerako mu kisulo nti genda mu play mufo kyokusoma odda mu kuyimba nyimba siganya okusosomye naye obanga tosomye genda mu play pomaleyo essaawa ogendayo essaawa emu ogeyo essaawa nnya essaawa nnya ogenda kuddayo mudde omulwaki muzuuke essaawa 10 ogende osome ebitabo omale osome ebitabo oddeyo then kumakya ogende mukulugumu osomero essaawa emu so obwo bwali buzibu but obanga obaddeko mu time ya boarding section and natuka time nekimanyira so nagamba nti boarding gikooye sida mu boarding ntandika okukola music nawe nkola music ya nga time eno gyondesomedde mu bitabo ekiro ogikola mu music and then nti wema nfunye concert ekiro then ngenkya nina okugenda ku ssomero nti mbala mbudde ku ssomero ssaawa meka ssaawa 12 ndakudde waka mbeerewo ssaawa emu ssaawa 2 ntandika otambula then ssaawa 2 ntuukeyo ssaawa nga 4 5 nyimbe mmale nkomewo odde waka nebake kumakya ngende ku ssomero. Alright, njagala wenyini nga tumaliriza anyina kenjagala okubuuzaayo kintu kiwali okozeeko n'ogamba kino nakikola kuba music naye nkyakejjusa nakati katoleka abayimba munagamba nti zakayimba kakasooka natola ku school fees nze video yange yasooka nadoma kusoma kwekola video yasooka kintu ki agwe Xander official kyolaba n'ogamba kino nakikola mu music naye nkyakejjusa nakati ekintu ekyo kyandibaddewo naye kati nze nganze ebintu byange bijjukira mbadde mbikwata mpolampola ebintu obitambuza mpolampola ku kibalo ekintu kyenandigambye nti no sikyerabira era nkyejjusa kyakutandika music mu P7 nandiyise bulungi naye ate music yakuaffectingamu sinti no yandeetera obuzibu naye nti sasoma nnyo bitabo tewabanya bitabo budde so ekyo nakati okyakyejjusa enva ebitabo mbiwaddeko time nti leero enkya sigenda biwa time nga na time table so kyenziniza okwejjusa ekyo kyebejjusa so mu kaseera kano kuyingira tumalirize naye atumaliza njagala osiibula kulaba ate obyeko n'obugabo bw'omusimbirira n'abagala okukontaktinga oba social media handles zo oba ne namba y'essimu ate nga era n'obasiibula osobola obasiibula. Amanya gange nze Xander official nga we nabagambye mu kusooka the stray star neeyita kabaka mu strays. Ntumira ku bafanyizi bange mwena abantaddemu obwesigwa then namba koyinza okunfuna eri 0707 19 52 39 and then osobola okunsanga ku TikTok, Instagram, then Twitter, YouTube yongayo mbadde sinagigulawo kazi nina ebizibu saga okukoonako YouTube channel kujjako ninagulawo YouTube ndala. Right, mu kaseera kano kenyini simanya Xander official inayo manager toyina so mpulidde tweyogedde ku management tweyogedde ku bakuyambako ku recording music sente ozijjawa otola ku school fees oba mzee inawo omuntu omutulake bayi no mzee nkwatamu wano na wano? Actually we have a business, tulina business ya family as a family so nina nenkola bampa at least tip bakwauka allowance right so ngato yo allowance nemuteka mu studio so yengeri gyofuna akasente akabatisa studio n'essomero eno so ndowooza ekya management obudde buno kyoka tusooke tukireke naye ng'omulabi waffe omulungi mu kaseera kano kenyini njagala nkusiibule ono ye Xander official amanya amatuufu sebo nsaba ogatuwe amanya amatuufu gombale saagala tugaleke tugesonyiwe kale Xander official tuli ne live ku open mic media era mu kaseera kano njagala nkusuubulira noba nnyo okutugoberera wabale ku likinga subscribinga na kusharinga
jukiza yena atana kusubscribe tubeerako live buli weekend ne bitrending mostly celebrity interviews nadala bana bente tubaleetera music ba musician abakajja ba upcomings mwena tujja kubeera music nana bikicho kyagala okuyisaawo otusobola tucontacting enamba yaffe kweri wansi eyitawo ng'etambula tucontacting tusobole okutuukako mu kifo oli ate oba oli awo tufune eggulu eriyo gy'oli sobola nnyo okutwagala tugoberera tujjasiga tubaweereza little emanga bulijjo bakyali bange bonna batumidde Isaac Bibos mwaganya mutumidde nsaba Mukama abankuumire.